Ekyo kye bayita akalulu ka 2026 abantu batandikidde mu giya. Olabira oyo ye pulezidenti w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ali ku mirimu, naye munnange oyinza okugamba nti ba security guard be bakafiiramu enkuba efudde emba, naye nga bw'omulaba ali ku mirimu alambula atuukirize obuweereza bwe, ndowooza mu bantu abantu be baagala. Tuze tumulaba almost omwezi guno n'oguwedde nga talaga ebitundu eby'eggwanga eby'enjawulo, abayigiriza okulunda, abayigiriza okulima, byonna byonna kati wuuyo omulaba ali mu nsiko, enkuba efudde emba, naye nga ye akulaga kimu nti atuukiriza emirimu gye. Oba oliawo abantu kye bagamba nti alaba emyaka giweddeyo ate ali mu kubanga ayiga akalulu akaddako. Byonna byonna tujja kuba nga tubikuwa mu bujjuvu bwe weetaaga okuba nga otegeera. Ate munnange olutalo lw'abapasita lweyongedde. Bujingo akutte banne muganda, bwakuba eno Serwadda, bwakuba eri Pasita Sempa, bwakuba eno Pasita Bugembe, bwakuba eno kugambye abakuba left right center, naye tebatudde. Era essaawa eno wenjogerera ne Serwadda amwanukudde. Toyinza kumpulira nze nga njogera ku muntu ku TV oba ku rediyo yawo, tikisoboka. Ye bw'agamba nti ayogerera eyo nga nze olutalo ndunyiikira nga ye ayogerera wuwe, naye newange toyinza sisobola na kumuyisa mu kamwa. Abasiru bateekwa okunkolera obulango ku media house zaabwe. Awo kwe nkutegera nti nkumaze kubanga gompa akalango nga siriyo. Ate abazze ewange okuwulira oba nga nazza omuliro ne bawulira nga soogedde, ne badde ne bagamba katuwulire oba anaayongera. Oli naayongera n'aseesaamu, aseesezaamu wuwe. Eno ewange tayinza teriiyo, ne wenkuwulira ng'omwogerako ogenda ku olwo ng'oli purezenta ku olwo ng'ofulumye, ne bwempulira nga statement ekyamamu ng'egenda gy'ali. Lwaki? Kuba nze siwaanira wange agenda gy'oseetinze ogikolera wuwo, si wange. Mwaka gutambula bongera tumanyiira. Bagwe mu aksidenti, bafiire mu buliri, bafe ebikutuko, emitima gyabwe gyabike, baziikiririre. Gwe mulembe ng'oli mu nnaku, ng'oli mu maziga, ng'oli akuŋŋaanya kontenti. Akuŋŋaanya no kontenti azirike, ate n'ayongerezaako okwogera. Ebyamasasa ago tukyabitankana, naye nga tukyabitankana ate raba bano n'atuteekako nga tukaaba. N'agenda ne bamusasula sente n'alya. Sikufuukire eggoonya mu lubuto olwo mu linnya lya Yesu. Sikufuukire ekyambika. Katonda abalwaze kansa ababadde batulyamu sente. Katonda abalwaze kansa abalwaze ebintu ebizibu. Kasita asazeewo bwe munaalwana, bulijjo tokkirizanga mulabe ku setting agenda. Never. Olw'okuba mbuulira abantu klasi zonna, kati bwe mbuulidde ekyo bakitegedde. Nabaka vidiyo ng'omuwala ayitawo n'ebbina, ng'alina ebbina ly'abantu 40. Kati mu kuyitawo n'ebbina, saluuni siba n'engabirwamu. Kinyoozi n'amulengera. Kinyoozi n'ayasaamirira nga bw'akola emirimu n'aleetanga n'akatambaala. Tebatusiba batusaleko enviiri n'akasiba ku ntebe. Omwana n'ayongera okutekena. Ngambira ne bantu okutekena. Okutekena kyaffe kyadda mwekapaapaala. Tenayongera okupaapaaza. Mala kulupima. Sawulo yakwata amagye g'eggwanga gonna n'agatwala ku lutalo nga tebamanyi kye bagenda kulwana. Tebamanyi bwe banaalwana, tebamanyi. Byonna byonna nga bigenda mu maaso tubiwulidde. Ate ebya Nsambya hospital byo buli lukya byeyongera, abantu beeyongera okuba nga beekokkola eddwaliro. Mbuno waliwo omwami yagambye nti mu Nsambya hospital omuntu aliko serious receptionist oba naasikaali zisize enseko. Yagambye Fifi, nze ku experience gye nina Ensambya, omuntu ali serious yekka mu Nsambya hospital ye cashier. Oyo yali serious kubanga
Hey, gugo kwata nsimbi mwenga yemfa. Kakati bwetwogera ku exploitation y'amalwaliro gano nga they are not giving us the real service or delivering the service we want. Abagamba nti basoma obusawo Buganda nga bavaayo nga ba Yo, let's talk about edwaliro ly'abakyala e Mulago. So, abakano bange babiri abagenda bazalire mu ddwaliro ly'abakyala. Bali recommendinga dungi okozesa na private okwewonya ebizibu simanga asasula basasa sima platinum simanya biki ebika ebyo. Ng'azaala mwana ngatuuka ng'omwana amulumamu. Eyasooka bamugamba tasobola kusindika nabaana etuuse like esse egenda vaayo ng'omwana tannamuluma naye omusawo mbu yamukebera naga omusawo nenze nga sirina kye neewulira nti oba obulumi wano wali ng'omusawo amugamba tugende tukulongoose nga bukyali ng'omukyala agamba tulinde omwami wange asayininge ng'omusawo amugamba katufune wano because it's between life and death twetaaga okutasanga bukyali ng'agamba nedda mufune kuwa famire yange gwe muteeka ku ssimu ategeere ekigenda maaso yalinawo akawala akaali kamuliko n'abagamba oyo tagenda kunsayiningira anti kakati nnyabo wagamba nedda tulikole vidiyo nga njogera nti wenfuna obuzibu nga temunantwala mu theatre tebubavunaanyizibwako temunyingiza theatre nga sirinaawo wa famire angambe fifinze kino nakyogera because nali mu fear nanywa eddagala lyange bulungi nga basawo baŋŋamba ndyokke nja kuzaala kati bankubako ekigambo kya nabaana egenda kubuukayo mu butuufu nentya ng'omukazi alemerako nze temunnongoosa ng'omusawo agenda eyasooka ng'owokubiri ajja nga mugamba nnyabo weetegesa nga atulinda mwami wange omwami bwe yajja ne kyaliwe nga kyaliwe amugamba mukazi wange yazaalira wano bano abantu baagala ssente mukazi wange bamulongoosa ne bakwata n'omwana ne bamutwala baziyita incubator gye bababikkira abaana ng'omwana tabatugambye nsonga lwaki bamutwala ng'omwana aweeyinga nnomo bamupima nga buli kintu bagamba kiryokke mbu naye omusawo n'agamba tumuteekeyo okukale just for like a day baatwala omwana omusajja kwe kujja n'abagamba mutuwe omwana mugambye mulamu mumpe omwana wange n'agenda n'omusawo n'ajjayo omwana we mu kannasale gye baali bamututte n'akomyawo omwana agambye omukazi ono agambye omusajja yagambye baabeera n'omwana waabwe mpaka omukazi we bamusiibula ng'omwana tafunye wadde akaki nti aziira si mulamu omukazi munnange omusajja wagamba temulongosa mukazi wange mumuleka asindika omwana angambye fifi nabeerawo ebisa ne binnuma olw'eggulo n'ensindika omwana wange bulungi n'envaayo mu leeba nga sifunye complication nga n'omwana talina buzibu naye era omwana baali bamutwala muki mu nasary era omusajja n'agamba mutwala waki mu nasary alina obuzibu kwegamba gugana amalwaliro gaffe for as long as balina we bakukamira bagenda kukama naye ffe ekyokutukama kyali baddoke nga mutuwa service nti yeesa akasente kagenze naye obulamu busigadde naye kagenda nga n'obulamu tebusigadde omulala agambye baamuzaazisa nga n'obudde tebunnatuuka mu kunywa kwonna eddagala bamugamba ogenda zaala ssaawa bwezi kino olunaku bwe ruti so because era sasudde private najja mu ddwaliro aliya ne bamuwa waadi ye abasawo ne bajja ne bamugamba ffenno tetujja kusobola kubeerawo kiro ate ffe basiniya mbu ate ffe basiniya so katukulongoose tuleke nga tukulongoosezza otherwise pozi oyagala bajja ekiro bakuyigireko angambe fifi abasawo baŋŋamba ebigambo nga bakalu nnyo nnyo nga tebafuddeeyo oba mu bwongo bantaddemu ekyokutya kuno kwonna ngenda kutwala ntya ng'omuntu ne mugamba n'okola otya angambe fifi nze saagenda kunsala nabagamba baŋŋamba wano ngenda kusindika omwana kanninde anaabeerawo gwe naazaala naye era naye naasindika omwana we n'amuzaala so bino ebintu by'amalwaliro okukola katemba tubirabye you see the hospitals eziri okay. Let me give an example of eddwaliro ly'ebbombe ly'abamagye eryo lirina eddagala oba kubanga ly'abamagye I don't know lirina eddagala buli ddagala lyeweetaaga baba nalyo abasawo baabwe bafaayo omuntu oba osobola okugenda eyo genda eyo gwayagala okugenda e Mulago oba Kiruddu also is by the way
Kirundu is a good hospital. Balina buli kye weetaaga. Problem eriwo y'abasawo kinoomu. Era nkusibirira entanda yitamu n'akasente. Gwe toweerumya tandikira ku gate. Olaba oyo asikali. Ogenda munyiga 15,000. Akuyingiza akubulira na musawo kyaba akukolako. Agambe bulwadde ky'obukuluma alaba musawo gundi. Agenda namukubira essimu. Akugambe yingira omulabe. Ogenda kubeera well connected and well helped. Ng'oyinamu akasente. Teweekolera ttima. Butatambulamu n'akasente bw'ogenda malwaliro ago. Ndowooza mubiwulidde newe mbasoogeddeeko bingi newe mbasiyongerezaako yo topic mugiwulidde bulungi ate byonna nga bikyali awo Nsambya hospital essaawa zino woyogera ku Nsambya hospital Alien Skin ayingiriramu awo waliwo omwana mulenzi gwe nategeddeko bambuye Don Prince agambye nti essente ze babanja Alien Skin yazirina nti oyo eyatwala omusango mu kkooti bakwatagane ye abasasula essente zaabwe Alien bamute obukadde obusatu n'ekitundu mbuyinawo weebuli naye mulina okakasa nti bwe mbubawa omusajja mumujjako embwa kubanga biri ebisigadde ebya Nsambya hospital n'Ensambya erina okubaako byennyonnyola ebyo byabwe naye nze kisinga okumalamu amaanyi muyimbi 7 miliyoni nziina mwe munoonyeze oba omuntu agingire oyo agamba nti yasibye Alien Skin wa miliyoni 7. Alien Skin alina abantu bangi babeera nabo ewuwe abavubuka bangi abaali abamenyi b'amateeka nga tebakyali bamenyi b'amateeka abavubuka bangi nga balya ku Alien Skin n'omusibo lwa miliyoni 7 kyogamba Range Rover ya Alien Skin ya miliyoni 7 nze nsobola okukkiriza okunsiba nga nina emmotoka ewaka mugamba 7 kale 7 guvaawa mbu bakkuba ne bakujjanjabisa mmeka kati ate olonze bwe nakkubamu tulekere ngaawo ate bannayuganda mulina ekintu ekyabalemeramu situmanyi lwaki omulenzi oyo mumuwalana naye ng'omulenzi oyo mumuwalana talina kye yabakola ezo 7M ezo nzirinawo wabula njagala muntu agingire oba mumundeetere oyo agamba nti asibye Alien Skin n'amuteeka mu mawulire lwa miliyoni 7 novaayo ne TV emu mbu TV yakoze okunoonyereza mbu neereeta obujulizi no sense kakati mwene tulina ebitongole nga CID Crime Intelligence n'ebirala byo byavaawo kati TV ze zikola omulimu gwabyo webityo nga wobirabira ne omukulu musajja mukulu Isaac Katende abasinga obungi gwe tumanyi nga Kasuku naye avuddeyo n'ayongerako eddoboozi n'agamba nti bannange musabire omusajja aveeyo kubanga ekkomera si kye kintu kyoyagaliza munno naali eyo ajja kulowooza nti omuntu bamusibye ajja avaayo nga tebasibye ggwe the days and nights are longer in prison. Who knew si papa? It is not business as usual. So buli muntu wali awo, I know what fame can do and you know all those other things. Naye osobola okubeerawo ng'olina eggaali yo naye nga muli ku byammwe oba okitegeera abantu ne mubaleka you let people be ne munyumirwa obulamu nabo ne bakola ki ne banyumirwa obulamu but personally nange Alien Skin simwagala mu kkomera era I hope and pray that this chapter comes to a close very very fast akomewo asinkane naddala ina baby we gwe baakazaala ozatanayingira na nga wobiwulidde era weebityo ebitambula ffe we tuli tweyongera okuba nga tugakutuusaako amawulire ate munnange abaakava mu kkomera bannakibiina kya NUP oba ŋŋambe babadde bannakibiina kya NUP abaasibwa mulimu amisanya bannakibiina kya NUP babeekookoola nti munnange omugambo nga gususse nti bo tebamulinaako obuzibu oba yasalawo n'asalawo n'agamba nti kati ajja kuwagira ruling government mbuyitiriza nti naye mbu omugambo gususse naddala okuba nga asabula principle
muntagingire wasanya mweno video. Olivia Lutaya avudde ku ndagaano. Banga Olivia Lutaya wa magezi. Banga ekyo twayingiramu olw'ebisanga. Wasanya muganda wange nga bwe wafunye chance nova mu kkomera nga bw'ogambye Olivia Lutaya yavudde ku ndagaano ne bakama abo gye mwakoze eyo gye mwabadde makomera gammwe. Weesonyiwe ebikwatagana n'ekitebe kya Nuupu, abantu ba Nuupu n'omukulembeze wa Nuupu Katikkira ebikutwala mu maaso. Nga wafunye chance n'ova mu kkomera. Ngenda kuwa best example y'ono mwami bamuyita Ichuli oba Isima, abadde musajja mu Isiraamu. Ono abadde ayogera nga kasita atandika bw'atyo okwogera n'embwa yeesigama omusito gw'ennyama. Abadde awaana gavumenti naye wootabadde bamukuba amasasi. Paka kati n'alipoota tetunnagifuna kubaamutta. Abaamutta abamu bali Dubai beeyagala. Kikuwa kya kuyiga ki? Siggwa asinga okwogera oba siggwa asinga okwasama. Okwasama ennyo si kwe kusinga. Singa eŋŋaŋa yeekulira ekibira. Oba afunye chansi Bobi Wine mwesonyiwe gw'olumba tebakozesa nsobi ogenda kufuna obuzibu beekwasa abantu ba Nuupu. Kitegeera mugane badde batugere tetukwogerako era tetukuvuma. Naye gwe asosonkesa okitegeera ssebo. Naye nga tukwozaayoza bambi kulikayo mu kkomera ne banna abaliyo era bajja vaayo. Ebigambo ebyo bibadde obubaka babadde babuweereza omukulu Ssanya. Bano nno baakava mu kkomera e Luzira gye bamaze emyaka 4 bweddu. Banga libadde lyekulungudde abaami bano n'abakyala nga bali mu kkomera. Bateereddwa bwe bagamba nti waliwo abamu batasobodde kubanga bata ekwabo abadde bamazeeyo ebbanga ddene nga kwotadde ne mukulu Sami Damaite family oyo bamwarestinga ku lulwe, kwotadde Agaba Anthony abasinga obungi gwe tumanyi nga Bob Yang oyo naye bamwarestinga ku lulwe omulundi guno ogusembyeyo guno nga banoonya nti abalina ebyambalo byefaananyirizaako ebyamagye. Naye abo bamazeeyo emyaka 4 okusoba abo bateebwa. Mpulira nti lisiti eyateebwa oba waliwo abamu bataavaayo. Naye ye mukulu Ssanya olwavaayo bw'ati tazikiza nti akubye principal amwogeddeko ebigambo amuwerekereza kyokka bambi abalala bo basalawo okwesirikira. Takomye kubanga aweereza principal ebigambo nga kwotadde ne mwana muwala Olivia Lutaya ye yavaayo ate n'atuukira ku kitebe kya NUP. Era bino kinajjukirwa nti baatugambanga nti ebintu bino nga bakyalina mu kkomera nti baabakase bakkirize omusango wakiri basobole okubanga bavaayo. Nga naawe bw'okimanyi nti ekkomera si ekintu ekyangu okusulayo omwaka ogumu 2, 3, 4 nabo ne basalawo bw'obanga kyekyo yali passport okubanga ebayisaawo nabo ne basalawo bakkirize emisango babe nga basonyiibwa. Ekintu kye baakola era ne babaproducinga mu kooti mu kooti masho ne babasalira. Naye Mukama mulungi nti ekibonerezo kye baali babasalira babadde tebanaba okubanga ate basaavinga okimalayo ne babakabatema nti kati tubatadde. Era mu bigambo byabwe bategeeza nti baali bakedde nga bulijjo nga daily routine basaavinge oba bakole obusibe bwabwe nga balindirira eperiod okubanga ekuwayo. Nti naye nabo baali surprised okulaba nga bakabatema nti lunaku olwaleero muddayo mu ssanyu ery'ekitalo. Nti naye munnange omwami amanyiddwa nga Ssanya ye nti ate ayitiriza okubanga ayogerera pulezidenti waabwe amafuukuule nti okubanga buli lukya ateekayo ebigambo nti wakiri yandisirise n'awagira kati gy'agenze agiwagire nga ye bw'ayagala tebamulinaako buzibu. Nti naye ate okubanga oli eri owagira wowerekereza ebigambo ebisongovu wowerekereza kino na kino nti tekiba kya bwenkanya. Bagamba mbu babadde beesonyiye nga basazeewo tebagenda boogerako nti naye ebigambo bya Ssanya byawerekereza kino kibafosinga nabo kubanga
bavaayo mu gallery babeeko bye bamugamba. Tuli ku NCK TV kugamba kimu nti bw'obanga tonna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo mu bujjuvu tovaawo.